Gamba zanga bonna wanekane kanya alhamdulillah muga mambo byambu bana ekitufu kyo kirinze nze omwami nja musima wanje nja musima baya twambaza familia jambaza tugenda kulya alhamdulillah zakati tulisasude mbanjaji abantu bakubanja yinga ye badde bagakola kubinde bane wanyumire dodambudde naye tambudde naye ntambudde ne family my mother my brothers and the little ones so tambudde ne bimwami binde first and foremost in the media or the muntu media okwasaganyiza tekisiwa tene wakati ekintu kimu kyenalaga kubanga nze abantu benasangawo sinti no bali bakolanga bwekola naye buli muntu alina enkolayo nze bwe najja omulimu gwenkola ekisokera ddala abantu betuweereza balina bali mu age bracket eya between 17 to like 30 and I'm proud so tekinkalubiriza yadde kubanga essaawa zenkola tezinawe zikontanira na budde bwange bwa kusiiba ate okusiiba tekulina nawe okuganira muntu okola n'osiiba tekirina we kikwataganira government wagane management no government like back extending your dress code to survey mono like the curvy outfits are coming back again. Definitely, because they only accepted me this for Ramadan. Okay. I do not want to annoy them at Ramadan. Ejabagambe omanyi with media tetuina kusala. I do not only target Muslims. This is something that is worldwide. So atali Muslim omusiramu bonna tubatagetinga. So kitegeeza show enagifula te y'abasiramu tomanya tuyinza okugoba abalala. That is why it is tukifula nga kiri general. Media stations ezisinga zonna kyova olaba okujjako ngeri y'abasiraamu ddala naye ezitali z'abasiraamu tezitera nnyo kutwala kintu nti nno dress code ebeere y'abasiraamu ne gye nasookera ku record abaali tebakikiriza naye nga mu Ramadan era mbasaba ne mbagamba Ramadan weneggwako nja kwambala nga bwe Yes. Storm yabadde nnyingi according to the Facebook in-laws, the social media in-laws ng'obaweereza omuliro. How have you been able to contain this fire in you? Katusibende ekisibo ekiwedde ogenda bawa level. Nenga sina level kijennawo abantu okutega okumpayiriza. I do things my way. I just please myself. I do not please the world. Nze wemba nkola ekintu nsooka ne neerowoozako nga nze. You know when you don't love yourself, teri agenda kwagala. I love myself beyond anybody else. Even beyond your chocolate, your yes. cocktail. Why? Because when I'm musanyufu naye ajja kuba musanyufu. Before I am happy, he cannot be happy. Even my mother, I love myself before my mother because my mother is kyekintu kyensinga okwagala. But I love myself before I even love my mother. Why? When I am doing fine, when bandi happy, nja musanyusa. When aba siri happy, kitegeeza sijja musanyusa. So, nze when nkola ebintu sibikolera bantu kunyiiga oba bantu kusanyuka. Nkikola nga nkyagala ngoba nze nga sifuddeeyo balala bawulidde batya kubanga buli omu alina obulamu bwe. Kati wobanga gwe ekanzu ya green yekusanyusa lwaki nze nkutegeerera oyambala eya black? Because it is your life. And the other thing people need to understand about me is I am a different character from TV. Okay. TV and me, the normal Rahma, the normal Remy people know off screen, those are two different things. My show requires humor, my show requires attention, my show requires viewership. When you compare most of the shows, what you show Jembe Rankola, if na new attention, it is because I will do something just to pull your attention. Ekintu nategeera ku bantu baagala bintu bibasika. Tebagala bintu byakubeerawo n'owoomereza munnange tebabyagala. Jangu omugambe ekigambo akunoonye. Kati gwe totyamu nti n'ebigambo. Alhamdulillah Katonda musajja yamumpa. Ate abantu bakitegeere nti testimonies should always be mu bantu. We should testify the good things God has given to us so that n'abantu bazaamu amaanyi okusaba. Bwabanga Katonda namusaba omusajja n'amumpa lwaki simubakuba mu maaso ne mukitegeera mundeke abantu omusajja boloza tosuubira like your life one day will be at stake toyina gw'otidde mu kino ekintu. I do not fear anyone. If my life at one time will be at stake, it has some time back been at stake. Who was there? Waliwo yajja ku bonna nankwatirako nedda Allah ye yankwatirako kitegeeza era when my life gets to stake era Allah yajja okukola ki okunkwatirako oba n'abanyiga biwundu ntya era nja kusaba Mungu kubanga ye yamundeetera si mmwe abantu
mundeke njagala omusajja wange nja mwagala mubatamye. But in-laws bagamba it will end in tears definitely. Let it end in tears because none of them is God. Wanje. Teri Katonda, kubana tekuli Katonda. Nze nabagambye ntya Katonda, sitya muntu. I respect people, I do not fear people. Wow. So, the fact that wema nsaba sina gwe mpita mu lujjudde, we nabadde nziyano nabayise, nazenzeka, nennereta muzikiti nensaala. Era idinjisadde. Kitegeeza byensaba Katonda byampa. Okitegeera? Kakati waba Allah abimpadde. I am proud of the things God has gifted me with. Ate abantu kye batamanyi. Ebintu byetubalagako bye balaba. Omusajja ntambula naye omusajja twekuba ebifaananyi ne butekana ku social media zange ne mubujjayo. Yes. Sibuba waako. Ne mutandika okunstressinga. Naye tulina ebintu bye tutateeka mu ki. We have things. Abantu abamu alhamdulillah Allah tuwadde. Tuyina ebintu. Naye tetujjaana eno nze sitaana kujjaana ne mbagamba nti nze oba nvuga motoka eno oba muna ensula eno oba simanyanga buli omu ajja kumpa kyayagala. And those are the things people should brag about. Okitegeera, not men. But since you want us to brag about men, let me brag about him. Let's brag about the outfit. Alhamdulillah, the outfit ogiraba yanjawulo. Price tagga. Ogiraba. Gitunuulire kuva ku material buli kimu. Kati yo mwami yakoze kati gwe kiki ogenda okuddiza eri mukyala mwami Bindeeba. Mwagala. Nze yaŋŋamba ekintu ekyo tobaako kyonkolera. Njagala bwagazi. Omukyala yenna alina kwagala bbaawe. Buli wamwagala n'agakola agafuna n'akuwa essente. Tatusaba ssente za hijabu. Azikuwa buwi nagamba mukyala. Kankuweeyo ssente zino ogule hijabu. Naye bino ne mustressingira ku social media memes nezivuka memes. Bana tetulina hijabu, tetulina hijabu, tetulina. We baba tebakugulidde hijabu gyegulire temututama. Naffe twazeegulirako sometime. When God gives you a man, they will buy you hijabs. For now, do not stress us. Thank you. Idiri tugikwatidde wano omwape. Wange otuyise nedda lwaki saagala bamawulire mwantama gule tugenda kulya nnyo mundeke ŋŋende nedda temujja sibayise ŋŋenda okuwa abantu bonna purify your hearts nsaba Allah abalongose emitima kyekisinga obulungi Allah wana abalongose emitima buli kyemu nasaba ajja bangoyereza naye waate abalongose emitima ne bw'onosiba muzikiti ne bw'onoobeera nga gw'osigwa mukabira naye ng'omutima gw'omubi tajja kwanukula. So purify your hearts and let God give you what you have asked for. Kubanga anoonya ne wateeka kyabawa nga takitalabawo mujjuzaawo obukyayi mujjuzaawo hatred ebiiso abantu balina ebiso ebibi abantu balina ennugu abantu balina fitina Repiyambade hijab ennungi n'onyiiga musanyukireko naawe inshallah Allah ajja kuwate musinga. Social media in-laws bagambe bakakase message eyo gibasindike direct to them. Ntibaweereza nti Allah aba purifying emitima nammwe wali bawakyabawadde kyemwebalize ate ekifo kyemusaba mumwebaza okusinga bwe mumusaba. It is always good to thank God more than ask. Because all the time wasaba Allah njagala kino Allah njagala kiri Allah njagala naye n'obulamu bwakwadde tobumwebazizza kakati gweyagala kukolera ki. So thank God more than you ask. Osobola okusalawo n'ogamba nti mu wiiki nja musaba omulundi gumu mwebaza egisigadde. You understand? That way si mu bubi naye nze alhamdulillah. Ekigambo alhamdulillah tekinva ku lulimi lwaki alhamdulillah Allah mpadde. Alhamdulillah mikolo jaddi official mikolo. Mwakagirya. Wanji